Tukwaniriza oli otasiba gyendi mbalamusiza mwenna mbayita ku Lwokutaano mu Love Fest ekivundu ky'omusiime wa Kabaka Pallaso kyategese erugogo ngera tumuyambyeko okulaba nti kibeera kya kabi tugiyise party of the decade. Party eno ejja kubeera nga ndala, abantu bajja kunyumirwa, bajja kweyagala, abasazi b'ensawo, abasazi abakwata mu nsawo, abakuba abantu emitwe nga batambula ekiro nga bava mu bivulu, mwena mwewale Jinja Road, mukwate Entebbe Road. Temugeza ne mujja Jinja Road mugendewa Entebbe Road musinkane ebyo mwena okubeera. Kiki kyotegeeza? Tengezako okubategeeza nti ow'effujjo tozungira sayidi eno azungire VIP. Then ab'effujjo bazungire eri abakubeera mu lwingi z'ebikonde abeera sayidi ze Entebbe Road, ebivulu bateeka sayidi zeeyo notia. Mu wiiki singa 2 emabega ebintu byatabuse netugamba nti kiki ekigenda mu maaso oluvannyuma okuba nti nno Pallaso bagwangana mu kifuba ne beekwata amatayi ne alien skin ne beekuba empi, abantu ne bagamba nti kati ekivulu kyeka kitabuse. Okulwana bubeera busuufu bwa mpisa, nvumirira nesa kuvumirira abantu abakkiriza mu kulwana, nzikiririza mu dialogue oba mu negotiation. Dialogue okutegeeragana n'okuteesa oba mu kunegotiatinga. Sikiririzangako n'olunaku n'olumu mu bantu abagala okulwana. Era nali mu Australia wendaba ebintu ebyo nenkubira Pallaso ne mugamba weetonde mangu, weetondera eri abawagizi bo, eri muno awanisa emikono nosigala ng'okyamufunta wadde abaana abato babeera n'empisa embi naye tolina kubakuba bwotyo. Yandibadde amugamba nti wasobeza n'amugalamiza n'amukuba kibooko 5 nga nze wenkola wembanga bajja asobeza ndi mukulu we bajja omugamba temulaba nti bajja omunene gamba galamira kibooko ze 5 n'anvuma naye nga namukubye. Yes, mwe temusobola kumanya ebigenda mu maaso. So namugamba tolina kulwana n'abatoobo oyo alien skin mutoowo, never fight or exchange blows ne mutoowo. So nakikola neyeetonda nenoonya alien skin nangamba muzeeyi abantu bange babakutte njagala kwebaza mu ngeri y'enjawulo. Brigadier General Damulira, Director wa Crime Intelligence owa Uganda Police, gwe natuukirira ku ssaawa nnyezi ekiro nga nakatuuka okuva ku kisaawe ne mugamba ng'ennaku z'omwezi 2 kubanga 1 ne musaba nti General Damulira nkusaba onyambe abaana bano babakutte aba Pallaso n'aba alien skin babadde mu kulwana, babadde ndowooza balina bye banywedde, nkusaba okole ki abasonyiwe. Olw'obulungi bwe n'ekitiibwa kye n'obulungi bwe yakubira abakulu banne mu poliisi, abaana abo ne bakola ki ne babata. Era babata kiro bonna nga tewali gwe bajjeko wadde siringi 10 naye ne baba cautioning nga temudda mu kulwana. Okulwana is not a solution. Okulwana has never been good. Okulwana kulaga mpisa mbi. So nze sikiriza mu kulwana, era omuyimbi wange namugambye tadda mu kulwana. Era ne musaba waba waliwo chance alien skin amuyita ajja ayimbe ku stage, bayimbe ku stage emu. Era alien skin nja kumunoonya mwerezeeyo ka tiketi naye ajja ayimbye. Naye bangambye alien skin naye ategeseeyo ka shock ewa Freedom City. Mpuliriza naye ategeseeyo ka shock Freedom City. Mwagaliza akole kubanga wabanga akikoze mu mutima mulungi mujagala akole, wabanga akikoze mu mutima mubi kyemanyi nti waliwo promoter mukulu wange gwe bayita Abitex ateesemu ssente, tateeseeko Abitex naye ateesemu ki ssente. Omanya Abitex bamuyita tatya Ross, lewe kinaamusimba yajja kujaga enkofiira yadduke naye erinnya ly'omuyimbi libalikoze ki libaligudde. So njagala bakole bulungi kubanga Kampala erimu akakadde kamu ak'abantu. Nze just erugo twagala omutwalo mutya ofuna abantu 15 mbeera musanyufu, wefuna 14 nja kubeera musanyufu, okiraba. So nabo bagende bakole ki bakole ebyabwe, naye ndowooza tebakikoze mu mutima mulungi. Kati nga gwe Abitex omukulembeze wandibadde tosasula abayaaye 15,500 bagende bakube Pallaso badisorganize ngeri households ze, kubanga akusinziira ku babyokwerinda bagamba promoter omukulu omu yateekamu ssente ate ng'ekyo kintu bajja akimanyiko
bajula ngambye nti Abitex yawa abaana emitwalo 2 n'abawa n'omusokoto gw'enjaaye bagende balemese Pallaso kubanga yanyiiga nti Pallaso bamuwa musiime wa Kabaka nti Kabaka alaba atya Pallaso nga tanakola ki nga tanamulaba nga tanamu yetafunanko mukisa gumulaba ategese ebipiira byabuka by'Abaganda biki so ebyo byanyizaani yanyiza Abitex so ategese wabeerewo confusion abantu balwane naye nga ffe bapromota twatuula ne tugamba tetuddamu kukkiriza abantu balwana abayimbi abalwana tukole ki tetuddamu kubakkiriza twagala abantu bannayuganda bakole ki omukulu Balaam tulaba nti mwali mukoze federation mwenga bapromota muvudde mwerigaseeko mwetaddeko katukite mwetaddeko events olunaku lwe lumu chairman gwe twawabwa chairman Mwami Musimbuzi Abitex mu group yaffe yasingamu obukadde n'obukuba nti musajja yasingamu obukulu ffe tuli baana be atuleze naye yakoze ekintu ekitali ky'abantu wadde yeekweka naye tumumanyi yakoze ki ate nga tukimanyi mukwano gwo ddala mukwano gwange naye yakikoze ngalowooza nti wakola n'asasula abantu ne bakuba Pallaso n'addiza oli ne bamukwata ku katambi nti amukubye nti akatambi ako kajja kubayambako okutunda show agenda afune ki sente naye yamenye endagaano gye twakola nga tukola federation nti tokola nga wano nga nze nkoze wano kola wano nze nkole wali kola leero nze nkole enkya ye endagaano eyo yakoze ki yagimenye n'agezaako okukola kati agenda kuba fundinga abayimbi okulwana asobole okukola which is not good naye nze nga omuntu omukulu saba Katonda amusonyiwe ate naye musonyiye aleme kukola loss kuba wanakola loss ajja kutukira kuko golooza tekina engeri gye affecting music industry at large tekisobola ku affecting music industry kubanga business zonna mu kikubo mulimu amaduuka 10 oba 2 oba 5 naye buli duuka omuntu akeera n'aggulawo akole buli muntu akeera n'akola ki n'aggulawo akole so everyone can work buli omu asobola okukola but okusinziira ku endagaano gye mwakola mwali mwateeseganya nti tokola ku the same day muno lwakoze mugenda penalty eri etya penalty gye mwali mutaddewo penalty yakuleka buli muntu n'abeera nga bwali nze nja kusigala nga ngoberera amateeka ge twakola ne bye twakanyako mu gentleman agreement kati abaagala ozimenya nga chairman waffe we yagimenye mukulu Musimbuzi nze amumyuka naye sola agamba nti yasiwusa empisa naye yalaze omululu ogumanyi yalaze omululu emyaka gy'amaze mu ndongo emyaka yakakola endongo kubanga yakola bibamu ku bantu abaleeta ebimuli bya Queen nga Uganda efuna independence 1962 bibamu ku baana abaali yalina emyaka ndoza 10 bamu abaana abaleeta ebimuli ekololo ku Sir Edward nga bamukwasa Union Jack flag ya Ubungereza ngevaawo nga bawanika ya Uganda bamuko bwana bwolabo buto bwali myaka nga 10 wali busimbye line nga buli mu bigere nga bugaba ki bugabe mu ndoza bali ba myaka nga 10 so 1962 so mu industry ne ya entertainment yaka promoting endonga emyaka 6 yes so sola move ola ine emyaka emeka ye ekimumala kubanga ze sagala nnyo sinze ya muzaala naye kugambye ebifaananyi ebya independence bibiri nga mwali enkolagana yammwe eba egenda like egenda wa era ekomawa nze yange nze ndi wa Katonda sinyiiga era sola kunyigira Abitex mukulu wange is my elder yasola munyigira naye amwagaliza gundi gye yatandiseeyo kuvuganya nze ndi wa MK movement city ya Loss kigambibwa nti mubadde temukwatagana bulungi kati kino akikoze kusuula gwe nga Balaam ayinza okusuula nze sobola okugwa sendina saati emu kati nagwa akiza tayambala nti masuuti nti tigenda kwonona ngenda kutunda engoye zange nina saati yange emu engato zange zezo za black wemba nayeza olumusiga bikala bya yero nebikyuka mu yero jini yange nemu omusipi gugu nomugula bategoliko kagusiba so nze kati nze kikyogenda okungamba ekyamaanyi I don't mind I'm God is person okusinzira ku allegations ezibadde zitambula Mr. Balaam akibadde kigamba nti wali weesonyiwa amayanja ku family okolagana naye nekyo ekyakutengudde okuba nti okolagana ne Pallaso
omuntu ateefuula ye mulambo, omuntu ateekyusa ye yafa, kubanga oba ofudde bakugira we bati tosobola kwekyusa ne bakuteeka mu keesi. Naye abantu abalamu mutula ne mutegeeragana. In the Bible they encourage reconciliation, peace and reconciliation, forgiving of those who offend you, okusonyiwa abakola ebibi nga gwe woosaba Katonda akusonyiwe. So family najja esonyiwa, naye ekiseera kyatuuka ne tutuula ng'abantu ab'edda abatandika edda okukolagana ne tuddamu ne tukola ki? Era nze sirina buzibu bwonna na famire ya Mayanja. Muzeeyi Mayanja mukwano gwange, maama ndudde omulaba naye mwagaliza birungi byerere buli kaseera. Jose tuvudde wala, Jose tuviiridde dda wala. Emma yali mukwano gwange, Pallaso mukwano gwange, Wizomanizo amanyi okumbulako n'abulabula bw'ati naye mukwano gwange, Humphrey Mayanja makanika yasooka bamuyita Binsaze naye mukwano gwange. So we are friends. Abavaayo ne bagamba nti wakuba essimu because era still bikyalimu allegations nti wakuba essimu n'ogamba mulina ekisiraani ky'abantu bakulu kya bukulu, byali bituufu oba bakusalako? Oba obuuza bagamba nti nakuba essimu. Wemba nakuba nayomba, wemba nyomba omuntu anyize yena ayomba, nkugambye nkubye essimu n'enyombesa omuntu nti okoze kibi. Tolina kulwana ng'oli muntu mukulu. Gwe njogera naye ye vice president wa federation y'abayimbi. Vice president kitegeeza omuntu asinga okuba namba 2 mu hierarchy y'abayimbi. So gwe olina kubeera nga okolagana n'abayimbi naye nga tobakangavula kuba miggo. That's what I mean. So wengamba nti olina ekikolimo oba olina ekisiraani oba olina omutu omubi oba olina empisa embi, I mean it. Why would you fight? Lwaki olwana ng'oli vice president? So yangamba bwali busungu banjoga kubanga nange nakitegedde jjo. Abitex yasasula abaana abayaayi bagende bakubani basobole okukola show yaabwe ku Lunaku Lwe Lumu nani ne Pallaso. It was a set up bambi. Nze era nanyigira bwerere nagamba n'ogamba Pallaso nti muganda wange okusinziira ku kunoonyereza kwa poliisi kulaga mulimu promoter yawa abaana bano sente n'enjayi bajje bakutawanya. You have been like obadde so omusajja w'amaanyi mweno industry okumala ebbanga. Gwe nga Balaam yes tuwali mu ggwanga Uganda nekino lukyamala okutuukako tekirina ngeri gye kyakuaffectingamu gwe nga Balaam? Gwe nga brand yo kubanga mbamanyi sinze nze kaba sponsor ba MTN n'abalala kibayisa bubi tebagala kusponsoringa muntu ali violent. Okitegedde naye omwana angambye muzeeyi bansala ntya ate nga nze nina abantu batono nga bo bazze 40 ate nga banyudde enjayi tebawulira Luganda nti muviire. So nze saaliwo bano bato bange bonna, Allen Skin muto wange ne Pallaso muto wange, mbakubiriza bonna tebaddamu kulwana. Si bo nga bo kulwana naye n'abayimbi abalala babeere kyakulabirako nti okulwana kubi kwonoona brand, kwonoona ne reputation. Yes. Omukulu Abitex, obukulembeze mwamu obukulembeze president wammwe, obukulembeze kati mukyabutambulirako ng'ate yamenye endagaano? No, ye president gwe twalonda mu bitabo byaffe ebiwandiisa federation ye chairman ndi vice chairman. Kigo ekimu tekirobera mwana kutambula, kigo ekimu tekikola kyo tujja kumutuuza, tujja kufunayo abantu bawulirizaamu nga Mama Fiina kubanga yegoma Mama Fiina. Tujja gamba Mama Fiina nti yogera n'omwami wo atukole ki kuba ye afiirawo ku Mama Fiina. Yes, tujja mugamba lekeraawo Mama Fiina gamba omwami wo abeerewo alekerawo mululu ebajja guyita mululu ebajja kubuuza gwe bakutuma sente mmeka. Yes, naye nga bajjo alina obukakafu n'ebwino yenna kukwata ku nsonga eyo nti Abitex yawa abaana sente okuwonoona so ya Pallaso.